temugana kutusabira bituufu. UCC yatuyise, omukulu yatuwaabidde ne kooti nayo tuli mugyetegekera. Naye ekyo mukisa omulungi baali babitusuubiza biri mu Bayibuli muno. Omanyi ekintu ate bikikutuukako nga tekiri mu Bayibuli. Ate Bayibuli olwo eyongera kuba ntuufu. Bayibuli eyongera kuba ntuufu. Katonda waffe ajja tulwanirira bwe tugamba. Ate tetwali bakuwangaala nnyo. Tetwali bakuwangaala nnyo. Ngolooza bano ba Pawulo bawangala emyaka ng'emeka. Ate Petero olowooza yawangala ng'emeka. Bw'oba oyagala okuwangaala ennyo toyingira bubuulizi. Bw'oyagala okuwangaala ennyo toyingira totawaananga, toyingira ng'omulimu gw'obuulizi ng'oyagala okuwangaala ennyo. Sigwa abantu abawangaala ennyo. Nkugambye soma abaakusooka mu kkubo genda basomeko. Ba Petero ba Pawulo basibanga mu makomera. Yokaana Omubatiza bamufumba mu pipa ya butto lwa mazima ge yayogera. Yokaana ono wa Revelation. Omubatiza ye bamutemako omutwe. Ba Stefano bamukuba mayinya. Yenjiri ye Bayibuli. Katubajukize Bayibuli ye Bayibuli. Kuge ye Bayibuli gye mulimu. Mukama bampero mukisa. Nze mbalinze abaagala okubasumba mujje tubasumbe. Kama bo mukisa bayidawe ne ba victim namwe mujje kubanga ate munnange bwe bana abagobe walala we nawona naffe ne tubagoba. Katonda tuli mugamba tutya nti tutwataasanga bakubiddwa n'abanyigiriziddwa n'abalina ebiwundu. Mukama banjagalire mu abaagala amazima, abaagala obulambulukufu, obwesimbu, transparency, mujje tubasumbe. Mu abaagala obulokole obw'amazima obutali mu bunnanfuusi mujje tubasumbe.